Yo katulinde bino abasajja bajja tebankubbe ng'omubwa obu yalemerawo naye bajja tusanga bakomrades abalungi musiibye mutya mugamba mutya kansubire nti muli bulungi amanya n'eddoboozi mpitibwa Olivia Katende ku mikutu gyange gyonna YouTube, Facebook, TikTok amanya nkozesa ge gamu kwezi njagala okubajjukizaako mwenna bamikwano subscribe my YouTube channel likinga sharinga commentinga ebintu bisobola okuba muno bitambula bulungi bamikwano nina wano omugenyi gwenkyaziza nsazeewo leero muleete ku mikutu gwaffe ogwa Facebook tusobole okugabanako ku bintu bye yayitamu mu mbeera gye yayitamu ng'akwatiddwa suubira mwenna mwawulira bulungi nnyo nga tulanga omuvubuka gwe bali bayita Mpalanyi Michael eyabuzibwawo abasajja ba SFC ne UPDF abaamukwata ne bamubuzaawo ebbanga eryo bwe yabulirawo olwaleero nsazeewo mukyaze mwewulirireko obuzibu bwe yayitamu bwe yasanga baamukwata ddi baamusangawa baamuwambira ki agenda kuba asobola okubitubuulira ate era ebisigadde byonna mugenda byewulirira nga mubijja ku ye nga temubijja ku nze nsanyusa okulaba ssebo nange okusanga nnyo weeyanjuleko ssebo amannya go amannya gange nze Mpalanyi Michael erya struggle abamu balimanyinga NUP Infantry Commander 003 wetereramu era emikono nga tugitadde mu bityo nga ntambulira mu gurupu ekuuma pulezidenti waffe His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ndi wa Freedom Border bwe njogera Freedom Border Uganda muba mugitegeera mbangwa mu Tulube omuli ba Hipman Bagaza bano ba Abitex Mukiibi ekiyamaani waffe bwentyo bwengwa. Okay omukulu Michael wafuna obuzibu era ffenna twabulaba ku mikutu gya social media bwatambula ne bugenda nga bulanda bakwatirawa bakusangawa ng'era bwe mwabimanya nga bwe byamala ne byatuka lwaki olunaku lumu nzijukira mu mutwe gwange zaali ennaku z'omwezi 15 omwezi gwali gwa kusatu wali ku division y'Eggombe oba ku gombolola y'Eggombe ndi ku mulimu gwange ogwa boda nali ntuta omusaabaze eri mu kitanda naye kati mukomawo ntuuka awo ku gombolola y'Eggombe nenfuna omusaabaze ng'akomawo matugga ku mabanda gye yali adda kati ate jjukira nange embeera matugga ku mabanda wembeera bwankuba bw'ati omukono n'ennyimirira ovuiki nali sobola kuvuga piki nkalu ng'ate nfunye omusaabaze kumbe saamanya nti nno ebintu byayonoonese dda byatabuse dda ono omukyala yannyimiriza aba atuula bw'ati ku boda ani akuyimiriza omusaabaze yali muki yali mukazi musajja omusaabaze yali mukazi ng'alina omwana omuwere kati annyimiriza atuule bw'ati ku piki nga tumaze okugulagaana akasente omukyala oyo ne bamuggyako ku piki omuntu yava eri waliwo omuvubu bajja kuba baali muleeya yava eri nga ensudde amabanga kumenze kyesaamanya kati mu kwesuula amabanga ago bw'ava eri ntandika okusamba bwenti piki nga omanyi ebya boda bibeera ntandika okutambula ne banteekako ne banzijjamuko omukyala bamuggyako ku piki n'omwana we ne bamutuuza wansi nze ne banteekako ekintu ku mutwe ne bannyingiza emmotoka eya drone piki yasigala waawo obudde obwo nga bamaze okunteekako ekintu ku mutwe of course piki saddamu kumanya mayitire gaayo kubanga olwedde baba bakubisa ekintu ku mutwe oba tolaba kati bannyingiza emmotoka ng'ekintu ekyo kwe kiri ku mutwe emmotoka n'etandika ogwayo ogw'okukola ki kati omukyalo ono namuleka alaajana ng'agamba bannanga omuntu gwe mutwala ate akoze eki azizza gwaki tebaamuwuliriza emmotoka n'etandika ogwayo ogw'okutambula bw'etandika ogwayo ogw'okutambula n'etambula ne bambikulako ko wano eno mu maaso wano ekikookolo kino ne kijja kikomako wano ne bambuuza amannya go gwani ne bagamba nze Mpalanyi Michael abantu twagala erya struggle kasita omusajja bambuuza erya struggle ne munnyonnyola nti nze
infantry commander 003 n'agamba otyo bakama baffe bakututuma dda buli bbanga lyonna bulijjo oli eyo tukulaba balina ebibuuzo ebyenjawulo bye baagala okukola ki okubuuza kakati emmotoka ngenda okwetegerezaamu bweki emmotoka nga muli amamundu mangi mulimu ebyambe zino pisto mulimu zino zisolido mu mmotoka mwe bakutuuza mwe mwali emmundu ezo mmotoka mwe bantuuza mwe mwali ebyo byonna byenjogera ng'olwo bambikuddeko oko wano ku maaso ekikookolo kino bakiteekako naye batulekako wano kakati mu maaso ga mmotoka eno eno ku mukono gwa pasenja waaliwo omusajja nga yayina laputopu bweti nnene nga akulaga nti ngenda okujja bwe nti baali bantrakinga ku simu bakozesa tracking system ku masimu gaffe era kyandaga nti amasimu gaffe gano baba bagamanyi era nze kyanneewuunyisa nnyo engeri gye baafunamu ennamba yange biki byonna kati tebampa nnyo budde nnyo bwakweyogerako kubanga baatandika okumbuuza lwaki oli wa struggle lwaki oli wa Kyagulanyi lwaki gwokolera byebibuuzo ebyakubuuzibwa mu drone ebyambuuzibwa mu drone naye ne baŋŋamba bakamaffe abakututumye batuwadde instructions bw'otukaluubirizaamu nga tukyusaamu gy'okoma okugonda ojja kutuuka mirembe naye teweeraliikirira olina okusooka okugenda onnyonnyole bakamaffe kuba naffe bakututumye buki naye bakututumye tukutwale ng'oli mulamu naye obugonvu bwo bwe bujja okukola ki mu drone omwo bakkubako bakutulugunya bayinako embeera gye bakuyisaamu eyinza okuleetera okubeera nti ogijjukira ng'oli mu drone omwo ekituufu kiri nti ekyamazima tebantuusaako bulabe mu mmotoka omwo mayinza ndi straight forward mu drone tebankubiramu tebankolerako kintu oluvannyuma lw'okumpa instructions ziri nti gy'okoma okubeera bw'oti bw'ogenda okukola ki okugondezebwamu okusinziira bakama baffe bakola ki ne banzizaako ekikookolo ekyo bulungi nnyo emmotoka n'etambula wano nno bacomrades mwenna abajoyininze mbasaba musheyalinge mulayikinge Olivia Katende wammwe nze ndiwo okubatuusaako buli ekiriwo omwana ono kye yayitamu ng'atwaliddwa ng'awambiddwa ndooza yamala emyezi gyali 3 omwana ono baamuwamba nga nze nali nvaayo bwe nti eruzira ngenda okuba mu ddwaliro nga baŋŋamba Michael awambiddwa Michael yamala emyezi 3 nga tetumanyi wajali nga tebamutulagako nga tebakola ki Michael twali tuli awo ne bamukomyawo katwagala tubulye mu lugendo olwo olw'emyezi 3 gye yali bamuyisa batya bamukwataganya batya okutuuka okuba nti no bamusisema okumutuddiza kyekituleese wano olunaku olwaleero mbasaba musheyalinge ate muwulize bulungi emboozi eno omwana ono biki byayitamu ng'ali ekuseemwayo genda maaso okusinziira nti banteekako ekyo ekintu emmotoka etambula mukubo saddamu kulaba kintu kyonna ne bavuga emmotoka neevugibwa kati baddamu okumbikkulako ekintu kino jjukira bakubikka ekintu kino otuuyana nnyo ate jjukira oba tossa buki oba tossa bulungi baddamuko okukimbikkulako nga nze natidde dda nnengera akazimbe kali aka URA kali emabega wa Mubuzi awo nakoma okumanya kati ne banzizaako ate era ekiki ekikookolo ku maaso awo emmotoka n'etambula ngenda okuddamu okuwulira geeti wezeggula mpulira ebigambo bino jambosa biki nga byebikulitingana ne banvuga bweyambuka bwekkirira bweyira eno bwe babuzaabuza ngakola ki nali ndi awo nentuuka mu kifo eky'abakulu ngenda okutuuka mu kifo ky'abakulu ekifo ekyo of course tosobola kukitegeera kubanga gye baali bantute nali simanyiyo kati we bambikkulako ku maaso nga bantuusizza tebampa gaapu yakulengeza nnyo kifo tebampa budde obwo kati munnaayo embeera negenda mu maaso ne bagamba bano abandeese ntya munnaaye fe ogwaffe gubadde gwa kuleeta era tukomye wano kati mu kukuba ati amaaso nga waliwo aba joint anti-terrorism ekifo joint anti-terrorism ekifo kyabo ba UPDF uniform ezo ez'aba SFC nga zendaba natya nnyo kyali tekintuukangako mu bulamu
era nasanga life challenge y'amaanyi nnyo Katonda yampa ekigezo eky'amaanyi kati abo abandeese ne bakomaawo ate ne bankwasa abalala bwe bankwasa abalala ne banzizaako ekikokolo ku maaso ne bantwala ze bayita ne bakwongezaayo mu kifo ekirala ne bannyongezaayo mu kizimbe olw'okuyingira kizimbe ate mu kuyingira ekizimbe bano bwe bakuleeta bakuwummuzaawo ne bakwasa abalala ne bankwasa abalala mu kizimbe oba baddamu ne bakuvuga mu drone mu kizimbe olwo gye balina interrogation rooms zaabwe gye babuuliza ebibuuzo ebyenjawulo na biki byonna ne banzizaako ekikookolo ku maaso wali koodi y'ekifo kiri buli kimu kyakubika maaso tolaba bakubuuza gaapu y'okulabako nagirabako katini nga naakatuuka naye engeri pressure yaliwo ne bwe nali nfaanagana nze byanzigwako bali ne bannyongerayo kati banyongerayo mu kizimbe ekyo baddamu okunjigulako bati ekikookolo nga mu maaso ndi mu maaso gaabo abakulu ba genero bajjeno bakujjako ekikookolo bajjeno n'oboolekeza obwanga buti n'obalaba of course namulaba bwe mulaba jjukira nali ntuuyanye nnyo nga sissa obulamu embeera y'obulamu yonna sissa bulungi namulaba kati bwe mulaba bwe nti era ekikookolo ekyo bakikukomya wano tebakikuggyako kyonna nti tukikuggyeko bakikomya wano just olw'okussa ngenda okukuba n'amaaso okutunulamuko eno ng'ekifo kyebantaddemu kirimu ebifo gundi bingi nnyo ebitulugunyizibwa bino ebikwalagana zino solido nga mpitirivu bwambe mamundu biki ebintu bingi nnyo ebiri wali kati omusajja n'aŋŋamba Mpalanyi Michael tusanyusa okulaba koze erya struggle liddemu okozesa mannya ki yagamba kozesa Nupu Infantry Commander 003 kati jjukira wali eri abinazi laptop anyiga bunyizibwa ati agenda okugira bwati nga face eze n'omuntu oli ali mu bifaananyi nga balabanga ow'enjawulomu ne gwe bakutte jjukira bwe twambala uniform zaffe ziri eza struggle batulabira ndowooza mu ango ndala nnyo naye ng'ate olwedde tetuli balabe kyetuli babulabe bo nga bwe basuubira gye bali musajja n'aŋŋamba gano ge mateeka g'ekifo kino kyozzeemu ekisooka gawulirize bulungi nnyo kyetukubuuza kyokola ki kyoddamu twagala okumanya Kyagulanyi yakujjawa akusasula ssente mmeka 2 ebibiina by'obufuzi bukyanga bitondwawo lwaki oliwo NUP wali tosobola kulabayo kibiina kirala kyonna kya byabufuzi nze nga bigambo nina bitono of course newe wali badde go newe oba newe yali badde omuntu omulala yonna naŋŋamba gano ge mateeka ga wano ngenda kukuba embooko 15,000 mu kukukuba embooko paati gye tugenda okukuba teri kukwatawo tosuubira muntu yenna kutaasa okuva mu kifo kino kuba kano wozze nze Katonda waawo bwe nawulira ekyo banayimushe yalinge muwulirize ebintu bino byonna ebigenda maaso abaana baffe be bakwata bwe nawulira ekigambo nti nze Katonda waawo of course sayina kyakuzaako sayina kyakola okuleka okwegayirira Mukama Katonda mu budde obwo namusaba mu mutima nti Mukama Katonda nsaasira onsonyiwe ombeere kubanga nasanga life challenge gye sisangangako mu bulamu bwange bw'amala okunzizaako ebyo ne banzizaako ekikookolo kati mukulu Mpalanyi osuubira ezo zaali ssaawa nga mmeka okujja we bakwatidde bakwata ssaawa mmeka bankwata ssaawa zaali 12 ez'akawungeezi kati osuubira wali eri bw'ogeraageranyaamu obudde mu kugeraageranyaamu obudde jangu kuvuga kutuuka olwedde bantuusa ku kifo kye bantuusamu budde bwa kiro nga ziri mu ssaawa nga 3 kati ne banzako ekikookolo ekyo ku maaso omusajja n'aŋŋamba kyenkugamba okukola kyokola genda ku push up nenzika ku push up n'aŋŋamba ogenda kuba push up 10 okusinziira ku lanka gy'oliko push up 10 ndowooza buba butono nnyo gy'oli kuggwe ate kusinziira era embeera gye natuukiramu biki byonna nenzika wansi ku push up ekituufu kiri nti gwe natwaza ennyingi ennyo wakubayo mmeka ennyingi ennyo ku push up 10
natwaza nno nakoma ku pull up 6 omusajja n'agamba lindako oyagala kuyiga kamanyiiro eddala oli kulya infantry commander 003 pull up 6 zimala gwe bwe wetunula muzimala n'akamanyiiro bagwe baleese si ono n'addamu n'acekinga ku kifaananyi kiri kati jjukira ekyasinga okunkanga mu kifo kiri nti nagenda otuuka nga bannina nti ogenda okweraba ku bifaananyi nga gy'oli ebifaananyi byonna gye tutambudde mu struggle videos ezimu nga zipuleyingibwa nga bannina bwezi kumanyi nga kyanaga nti baali omuntu gwe bazze okutwala oba gwe bakimye baali bamuyina kitegeeza abaana bakwatibwa ne batwalibwa ku seemwayi babeera ebifaananyi byabwe byatuukayo dda ne vidiyo zaabwe era of course kyajja nekyo ekya seemwayi kyateekebwawo nti seemwayi naye nze nali sigimanyi era nze mu butuufu bwakyo sijja kuvaayo ne mbagamba nti nali ku seemwayi kuba sigimanyi olwakiri nti embeera yawali bwe kimu kyakubika kikookolo kati bwe nagenda ku pureshapu ezo nkubyeyo 6 ntuyanye nnyo sajja n'agamba muyisizaamu amaaso n'agamba ngenda kukyusaamu nangamba teeka ebigere waggulu nenteeka ebigere waggulu obikoze otya otudde ebigere oteekawo ojjukira oliko ekikookolo kino ku maaso okubasama ogenda wansi noddira ebigere bino waggulu n'obiwanika bino bibeera waggulu we entobo ne zibeera bwe ziti ne baayo omulala ayingira oli n'agenda oli naye nga waali kati omulala ayingira jjukira engeri gye bakuteekako ekintu kino tomulaba era tolaba kuleka okuwulya obuulisa naye nga wano nzisa nnyo nnyo ebigere byo mu bbanga ng'olwo emikono gira ate giri ku mpingu byenjogerako it is the fact era abasinga abamu abatulaba nti tuli mu struggle tuli mu katemba weewaawo fe olumu tetwerabisa nnyo ebyo bya kamera naye it is the fact kubanga nze kyandaga nti abasajja tukola byonna baba batulina kati bwe nateeka ebigere waggulu abasajja nekuddamu okuwulira bankuba embooko mu kigere dabo baasitulira kumu bonna bati embooko ne bakuba ne bankuba ne mbabuuza banaye ekinkubye ennyo kiki ngamba nti siya kati gwe komanda omulamba buno nabwo olwo buno nabwo obuwulira yenno twabadde kati we bankuba n'entende walirwa ng'obulamu musiina olwedde wali eri buli kimu kya brain tokya amaanyi gennyini siina mu mubiri n'entende walirwa musajja ne mbagamba sikyeyinza ne mbasaba ne mbagamba ekituufu kiri nti bwe kibanga omusango ogunkwasizza gwa kuwagira His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nga pulezidenti wange ne bagamba lindako okuze kutuuka otomanyi pulezidenti wa ggwanga lino osaaga ne bakuba ne mbeegayirira ne mbagamba ekituufu kiri nti munzite nasaba banzite nga siina kyakuzzaako siina kyakuzza nazze edda mu kifo bakindeeseemu tokyayitandise egendera ddala mu maaso ne bankuba kati we bankuba gye bakoma ku kikyavaamu basirisa bwe basirisa ne boogera mu lulimi lwabwe olw'ekisirikale bwe boogera mu lulimi lw'ekisirikale nagenda okulaba bajjemu ne bambikulako wano kubanga nali nga embooga ezo zonna bakubira mu kakookolo bakukubira mu kakookolo ate oli ku mpingu nze byenjogerako njogera de fact era ekitantuukako sijja kyogera kati we boogera mu lulimi lwawe olw'ekisirikale ebiki ne wabeerawo omukyala ayingira ne banzijako kino ne kiddamu ne kyambuka olw'okuba nti nali nzisa omutima kumukumu biki omusawo najja n'ateekako ekintu kino n'akisiba ku mukono n'ateekako nebuno obundi nze saamanyi oba kya puresha ki kati ng'omusawo oyo yalina okuwaayo results ali ati omutima puresha ye ebiki byonna omanyi wali eri tebeeguya tebeegayirira omusawo n'awaayo results oluvannyuma lw'eddakiika ezayitawo n'agamba nti ate ono muleese mulamu nnyo ekituufu kiri nti bakomrades mwenna mbasaba ekintu kimu musheyalinge tuwulirize ebintu ebibeera mu seemwayi eyo ddamulira byakola abaana baffe nga babuziddwawo naddala abaana abalenzi n'abawala bwe babuzibwawo biki bye batuukako kati bujja abamu batunnyonnyola nga abamu batya
ne kati ono komanda waffe yasazeewo naganze nja kubyogera kuba byantuukako sijja kulekerera kwogera bina byennina kwogera byennalaba oba byennalozaako kati katuwulire dokita oyo ye bw'amala okukebera nti ono mulamu nnyo kyekyaddako dokita bw'awaayo results wali wa bajjeno ow'abakulu n'agamba nti ate ono mulamu nnyo embeera yambeerera mbi nnyo nnyo emboko ne zeeyongera sajja emboko ne zeeyongera ne bankuba n'endaajana nnyo n'embeegayo ne bagamba munsaasire munsonyiwe bwe kibanga Kyagulanyi yanzisa kyokka buli bw'oyogera ekyo okubwa in fact buli w'oyogera ekyo okubwa kubanga nasooka kwebuuza nti oba waliwo omusango omulala gwenzizizza nze mbeera Matugga ku Mabanda nkolagana okuva ne LCs zonna ez'oku kitundu n'abakulembeze baffe bonna ab'oku kitundu siinayo musango n'ogumu wadde ku poliisi yaawo ne baba bakoze research yonna wadde okukolagana n'omuntu nti nno oba gundi muyinako akakuku kuba oku kyalo kuba nze ndi straight forward wabula ekyenjawulo ekiriko bwe guba nti musange era nakibagambawo nga ndaajana nti nze ndi wa NUP saali wa byabufuzi okusinziira ebibiina by'obufuzi byonna okuva we byazza bibeerawo mpagira Kyagulanyi Robert Ssentamu era gwenkolera kubanga mukkiririzaamu in fact nze kunze era nakibannyonnyola nti nze ebbanga lyonna saabeerangako mu byabufuzi era nali sibyetaga nga sibyagala naye omuntu eyajja mu byobufuzi nze nali mwagala ng'omuntu ekyo nakibannyonnyola ne bankuba kati bwe bankuba ne batuuka ekiseera ne bakoma ne bagiodalinga ekiro ekyo batuuka ne bakoma ssaawa nga mmeka ne bakwebasa obudde obwo baakoma essaawa zo zitasobola teebereza kuba bwali buzibye ne banzizaako ekikookolo empingu ne ziddamu kati tiimu eno yandeese ne wabeerawo abalala abanfulumya interrogation rooms ezo mwe bankoledde ebyo nagenda okulaba banteeka mu mmotoka ndala bakugjawo banzijawo mukunzijawo nze tebansibira ate ku ekyo kifo era mukunzijawo awo wali wakumbuuliza bibuuzo ne banziza mu mmotoka netambula motoka netambula bwe yambuka bwekkirira bwegira bweti ate ngenda okuddamu okuwulira geeti nga ziddamu okuggulwawo endala neziggulawo jambo sabi kibiki ebyo bwe biti ebyolulimi era ebyekisirikale geeti bwe ziggulwawo waliwo wali eri abakuumayo abalala waliwo n'ekitabo bw'otuuka bakwandiika amannya ne baddamu ne bambuuza amannya go nti nengaddamu nti nze Mpalanyi Michael Nupu Infantry Commander 003 buli we nayogeranga erinnya lya Infantry Commander 003 ekyo baasekanga naye ate kyannyongera obuzibu butya kyankubya kamba eddalo linaku lya Infantry Commander si wasomerawo obusirikale fe twakuba emundu mu nsiko ne kuleeta muzeeyi mu gavumenti eno eriko gye mweyagaliramu saafuna yadde simanyi ejjinja n'erimu simanyi yadde emiyondo yadde ennyota jjukira yunifoomu zaffe ziri baali bo bazirabira mu area mu ango mu z'abasirikale of which yunifoomu zaffe si za kisirikale just ezo atayazi za kibiina kati ne bampandiika mu kitabo wali eri ne baggulawo enzigi bwe baggulawo enzigi olunaku olwo lwennyini olwo kiro tebunnaba kukya kiro baggulawo enzigi ne bannyingiza mu luumu bwe bannyingiza mu luumu ne nnyingira nga olwo nno sitambula bino byonna mbibannyonnyola olwo nga sitambula jjukira bankuba ebigere bino n'entende waliwo bansitula busituzi omusirikale omu kwe kukukwatako eno nono naye n'akukwatako eno nga mutya kati ndowooza oli mu sitwaga entuufu bulijjo oli mu katemba eno ye sitwaga eyaddala era omusirikale abo baŋŋambanga nnyo naddala nga bannyingiza mu luumu eri nti mwe batuufu in fact ffe tubeewuunya nnyo gw'atalina ky'oli siri wa byabufuzi nti neesimbawo ne mu birooto byange tekyalimu nze okwesimbawo era tokiyina oli wa struggle just oli wa Kyagulanyi naye kati tuzze kwekadde tumanye Kyagulanyi akumanyi Kyagulanyi olumu gwe mukola ki gwe mulowooza nti nno abaagala nnyo kati twagala tumanye
akumanyi yakujjawa ebibuuzo era ngeri gye byasookedde era babikubuuza ne wano. Emboozi eno gye mba nnyonnyola nze mba nnyonnyola kituufu okuzaalibwa kumu okufa kumu kubanga olwedde nali siina kyakuzza era kye mba nnyonnyola kyaliwo si byakugamba nti nno byali bya Justice Bujasti oba kunyumyamu. Nze Mpalanyi Michael era erya struggle nkozesa lya Infantry Commander 003 bwe banyingiza mu luumu eyo ey'ekisibe nasangayo abasibe babiri nga siba bya bufuzi era nga sibamanyi olw'ekikookolo kino bakuyingiza ekkomera liri bakikuggyako luumu ziri eri gye bakuyingiza zaaka nnyo zirimu amataala mangi zaaka nnyo era yali life challenge mu bulamu bwange. Ate okimanyi nti omuntu bw'oba ova kkubwa kasita bakutunuzaamu amataala amangi ennyo oluzinga. Abasibe bali be nasangamu baali babiri. Omanyi nga bulijjo enkola y'ekisibe bw'otuuka weeyanjula gwaze gwani ovaawa biki byonna n'omusango ogukoze eki ogukuleese era oba olina okwogera keesi ekuleese. Nembeeyanjulira nti amanya gange nze Mpalanyi Michael ne babuuza ekikuleesezza wano ki nti munaye nze bankutte bandeese ndi wa Nuupu Bagira Kyagulanyi Robert Sentamu ne basiriikirira ne bagamba lindako yemu abaana abatambulira ku Kyagulanyi ne bagamba nti yeffe kati nabaate ne basooka banzizamu kataawo mu kasitoole ne bakuwa amaanyi ne bagamba Kyagulanyi ugwa ne bagamba yenze kese ndeese yeeyo sigamba nti no nalwanye nabbye nze already ndi straight forward ku kintu ky'embandiko ne baneewuunya nnyo ne bagamba musajja wattu ne bagamba ketusanyiza okulaba naye munaye ekifo kyo bakuleeseemu bakuleese mu kifo kizibu nnyo naye bakuleese simanyi oba omanyiyo ne bagamba of course ekifo kye bantuusizzaamu nzize bambise byonna ebinkoleddwako siweereddwa budde oba gaapu kumanya nti ndi wano era saakimanya nga nze omuntu ge mazima. Abasibe abo ne baŋŋamba luumu eriko ekiyigo eriko toyireti toyi zibeera munda muli n'amazzi gabeeramu aga taapu ne toyi zino eza fulash walungi amazzi malungi nga bw'olaba self content mulimu ne shawa. Nze nabagambye njogera kituufu njogera mazima ate njogera kyaliwo kubanga kyatuuka ku nze. Abamu ku mmwe mugenda ne mutulabira gye mutulabidde abamu batusanze oba ku social media oba ku kyo abamu batulabidde oba mu struggle balowooza nti ebimu tuba mu katemba kuba mu byaddala kumbe olumu gy'okoma okuba mu byaddala wabaayo ekijja avuwiki gwe tosobola kimanya era kyandaga nti ffe abatambulira ku ggaali ya pulezidenti waffe oba owa pulezidenti wange nga we mbagambe nti nze saali wa byabufuzi His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu gwe nzikiririzaamu baba balaba buli ekitambula. Katujire mukulu Mpalanyi be bakutuusa awo mu banno bakubuuliddemu kasitoole amazzi weegali buli kimu amataala mangi kyekyaddakawo baali bakuleese wa kwebaka baali bakuleese wa kukola era toddamu na kukyogera nti mu bannange lwa nsonga nabasangamu busanzi ate we namala bannyonnyola amannya gange ne mbanyonnyola omusango nga kiraga nti tuli banjawulo. Bali ku birala naawe oli ku birala awo kyekyali ekifo ky'okusula. Temuli mufaliso temuli musuuka temuli muyadde akabulangiti seminti puleyini ne mbagamba wowo okwebakako wa aseka ne bagamba siya ebbanga lyonna oba obadde olowooza nti oli mu sitwago oli mu katemba kati eno yesitwago gyozeemu mazima bensanzeemu ababiri abo ne bagamba ekituufu kiri nti nga bwe tuli kwebaka nga bw'oli ekyenjawulo ekirimu okunaaba kwawali engenda ne naaba olwo okunaaba okwo aganaaba nali nga yina gatya naye nga sisobola kutambula baali bankubye nnyo ebigere bino bwe bakukuba ebigere bino jjukira bitonnya musaayi bikola tosobola kwewanirira kutambula munnange ne naaba bwe namala okunaaba nga bwe nali mu gundi yange eya booda jaketi eyo yo baginjijako nensigala mu t-shirt
n'empale engatto baazinzijamu nga kindaze nti nfuuse musibe ne nfuuka omusibe olunaku bano be nasanzeemu ne baŋŋamba nti weebake kuba ku makya bagenda kukukeera bakuzeeyo gye baakuzze mu interrogation rooms ziri bakubulirako obumu ku bwawo obugenda okukutuukako n'ebijja ne twebaka nga omanyi otulo tetuliiko ebyombu miwunyombuki ne neebaka kati luvannyuma nnyo bano be neebaseeko kuliko ankoonako nti obudde nno bukedde mataala gokka era kino nkibagambira wano mwenna abandabyeko nze Mpalanyi Michael okuva olunaku lwe nakwatibwa ennaku z'omwezi nga 15 zenzijukira mu mutwe kugombolola y'eggombe lwe lunaku lwe nakoma okulaba omusana naddamu okulaba omusana lunaku lwe nateebwa lwenjenda okubanyumiza mu maaso kaawo ekitegeeza amataala gano tebagajjaako ga keeping buli kaseera era omugaso gw'ekikookolo guli bwe baba bakufulumya wano mu luumu gye wasuzeemu nga bakwambusa mu interrogation rooms era biba bya kikookolo ne bakinzizaamu nali ndi awo ku makya baleeta obuugi kati bwe baleeta obuugi neŋŋamba nensooka ŋŋaana okubunywa ne baŋŋamba osaaga wano ekintu ekikyasinza okukubya emiggo kyekigambo kugaana kyakulya neŋŋamba nensooka mbugaana ne baŋŋamba ate ffe bwe tukola lipooti kuba bajja tubuuza lwaki tabunywedde kubanga bwe busigala awo naffe batuddamu ne batukuba muwulira tokya esinga okuba embi mu basajja eno gye babeera batututte naddala eyo kuseemwayi embuya wawa bwe bakukwatako ne bakutwalayo bannanga emiggo giba mingi abaana bakubibwa abaana batulugunyizibwa abaana bayisibwa bubi kyova olaba ffe aba midiya tufuba nnyo okulaba mbu tubanoonya abaana abo ne tubaleeta mu midiya ne basobola okubibanyumiza n'obiwulira n'omanya kiki embeera ki mwe tuli naddala abaana abali ku gulawundi mbeera ki mwoyita singa oba okwatiddwa si kubatiisa wabula tubabuulira biki ebibaayo n'entokyalinga ki ebaayo eyo gye babeera babatutte nga tebannabatuleetera oba baleeta mu kkooti oba bagenze luzira kubanga be bakugjayo ne bakuleeta mu kkooti omanya odda luzira oba okkuta naye eyo gy'obeera okumala emyezi 3 omwana ono yamala emyezi 3 nga tetumanyi wa gy'ali katubuulire bw'amalaawo olunaku nga lukedde ku makya nga bamuleetedde obuugi yabunywa teyabunywa yaddawa obuugi obwo saabunywa nabukwata ne mbuyiwa mu ttooyi ne baŋŋamba nti oke oba obuyiye mu ttooyi gira amazzi bukole ki bugende naye manya gye bakutwala ogenda kuddeyo mu kintu kyekimu kye wabavuddemu jjo wano paasiwaadi yaawo okukuba kyabuwaze kati ate jjukira baba bakuleese katala baba bakuleese toyina kyakuzza kyazze nga ovukosi olina kumakinga nambeera ekola ki nambeera eriwo nali ndi awo ye zaali zityo n'akamala okufulashinga obuugi buli bugenze emmotoka ejja bagulawo era geeti ziri owulira ku geeti guli nga bagulawo ne bagulawo siika ne bakomojja bwe bajja wano amanya jjukira gaba weegali ono akukimye basoma linnya lyo togenda na balala kubanga buli omu ekiba kimututte ensonga ziba za njawulo basoma linnya lyo ne balisoma Mpalanyi Michael komanda we NUP ne bajja ne basoma bwe baalisoma abasirikale ne bajja ne banjayo olwo nga sisobola kutambula ne baddamu ne bansitula bwe bansitula banzaako ekikookolo empingu eba yabuwaze ku mikono kuno ekigambo kikookolo mpingu ebyo byabuwaze wali ekigambo freedom of speech tekibeerawo tojja kwesalirawo nti kino oba kino ne bansitula ne banteeka mu mmotoka ate ne liddamu neyambuka bweddamu neyambuka ne bantwala mu interrogation rooms era ezaabo abakulu banzizaayo ne bambuuza ebagamba kadde kakubuuza era bibuuzo ne baddamu ne bambuuza ebibuuzo nuupu ogimazemu bbanga ki ng'ogikolera nemba nnyonnyola nti okuva lwe yatandika nemba nnyonnyola nti okuva Kyagulanyi bwe yajja mu byobufuzi ng'ajja mu kalulu k'ekyaddondo nze awo laavu yange we yakola ki we yatandikira ne bambuuza kati we bambuuza ebyo ne bagamba nti oke banootinga wali eri ne bambuuza
obeera ku kitundu ki byonna ebyo biki byonna nemba nnyonnyola mbeera Matuga ku Mabanda Gombe division Nansana municipality Wakiso district kumbe olumu bye bakubuuza baba bongera kumanya proof oba mazima kubanga bagenda okuleeta ng'omuntu gwe baleese tebali mistaken ekyo kye njagala mbabuulire bagenda okukukwata nti tukuleese tukututte mu kifo ky'ekiti nga tebali mistaken kubanga bo baba batulaba ne bambuuza ebibuuzo awo ne banzizaayo wali buuka kati kumbe ebigere bino engeri gyekiri nti baba baabikubye ate ne mukunzizaayo wali eri bansitudde busituzi bakozesa ebigere bino biwone kyekyo ne mbuukabuuka ne bagamba ate gwe kikwewuunyiza nnyo komanda ate gwe ng'otidde nnyo nenziramu ne bankozesa bye bankozesa kati awo essaawa zaalinga lanchi etuuse ne banfulumyamu awo ne banteeka ne baleeta ekyemisana ne badira emikono guno ne bagusibira ku madaala nsonyiwa mukko bwe bansibira ku madaala ne baleeta emmere bwe baleeta emmere n'enjigaana luli obugi wabuganye tebakulabye n'ebyo tebabitegeera kati nzizeemu ŋŋaanya emmere bakulaba kati olukuubo luli we bakusibira wano ku madaala wano abasirikale bababeerawo bangi nnyo nga beetala ab'enjawulo abadde n'abadi abakyettuluba eryo joint anterrorism ebyo ababulaaka sifusi bikyabo beetala ono bwajja bwakusambamu ono bwajja bwakukuba oluyi ow'engolo mu mutwe ow'ekikonde ekikookolo kikubeerako kubanga tebakukkiriza kifo kiri olabe bantu abo baba tebaagala obalabe muki mu maaso munnaaye emmere we bagireeta n'enjigaana we nagiga ne bagamba nti gwosaaga ne banzizaayo buto mulumu ne bagamba Franco komanda wa NUP aganye okulya olwali okukyogerayo omusajja yankuba oluyi nagamba gwogaana okulya kati bwe kibanga oli mujasa ataagala kulya mmere byaddala ogamba nti mwagala kujjako muzeeyi era mwe muli ku struggle kati oyagala kufa njala nembirowoozaamu awo ne bagamba tugenda kuddamu tukukuwa olina okulya emmere kati abasirikale kye baakola abo emmere gye babegako gye balyako yennyini bo bennyini nentandika okulya nabo gye bampa bwe namala okulya emmere banzizayo mu interrogation rooms sajja n'atuwa order eri mbwennyini mu bo ne banzizayo gye bansibira olwo budde bwa misana excuse me omanyi bana essenyiga yankutte nga tuveeyo ojja kuwona mpola ne banzizayo gye bansibira kati mukunzizayo mu ruumu eyo gye bansibira nagenda okuddayo kubanga era byakuzizaako kikookolo mpingu ku mikono nenzirayo ne banzizaayo bakukikujjako nga bakutusiza mu kkomera toddamu kulaba budde bwawa bweru kino nkibalayirira nze okuva lwe nawambibwa lwe nakwatibwa paka lwe nateebwa saatunulako bweru kati n'amaaso gange puleyi mugenda okukwatibwa wakwatibwa n'obuzibwawo n'omulala omuvubuka gwe bayita erinnya yaani ow'ejjinja Ssentongo Shakulu Ssentongo Shakulu oyo wamulabako gye wali kati olunaku olwo olwokubiri olwo lwe banzizaayo mu luumu bali nasanga ate tebaliimu bali babajjamu naye nga kikulaga nti amakomera gali buli bamu balina buli bisange abalina ebisange ebyenjawulo ate abo bali eyo bangi biri eyo bingi naye buli omu kikutwala olw'engeri gye bakoze eki gye bakukuttemu n'engeri ebikuleese nembeera mu luumu nzeka nembeeramu ne buziba kati buba bukeerenkeera be bamu ne baddamu ne bakola ki ne baddamu ne bannona bwe baddamu we bannona kati ng'olwo olunaku lwakubuuza bibuuzo ebiri recordable kye babuuza kye kigera mu kompyuta kye bakubuuza kyoddamu amannya go nengaddamu nze Mpalanyi Michael olina emyaka emeka ne mbagamba nina emyaka 29 byonna ebyo obeera wa bigenda mu kompyuta mbeera Matuga ku Mabanda division ya Gombe Nansana ku municipality RCO nenjogera nti era eri Mabanda olunaku lwakusatu banzizza mu interrogation rooms kakati nali jukira bankwatira mu mujozi guli ogwa Viper abawagira akapiira ke Uganda nze ndi muwagizi wa Sports Club Vipers kati omusajja eyanteeka mugundi records mu computer aleeta nagamba lindako
ampugulako okunzija kumina ebyakoze eki ebyankwasizisiza anziza ate ku byakapiira ebyakapiira mbitegeera kuba ekituufu kiri nti mpagira omupiira naddala ku gundi ya wano erwaffe ndi wa Viper bikiera ngendayo nengulaba engeri gye nali nyambadde omujozi gwa Viper omusajja n'agamba ngenda kubuuza ebibuuzo ebikwata ku ttiimu gy'oyambadde ebyo bye bimu ku bijja okukuyonya oba okukutaasa n'aleeta ekifaananyi ku ssimu n'agamba omuzambi ono omumanyi agenda okubeeta ekifaananyi ku ssimu nga ye musambi ono Hilary Mukundane Hilary Mukundane oyo yava Mbalala eyo ate n'omusajja ambuuzizza ebibuuzo ebyo wa luguudo lweyo w'Embalala nenkiyita n'ambuuza Vipers olabyeko emipiira gya Yemeka ne munnyonnyola begenza okundeeta wano emipiira gya Viper mbadde njiraba biki byonna n'ambuuza n'aleeta ekifaananyi ekirala nga kya Paulo Muchwerezi eyaliko omusambi wa Viper ne Uganda Cranes nga naye mumanyi nagamba kakati kino kigenda bakikalumu somera line-up ya Viper olwampugudda nzija kubiri nengisoma kuva yonna nengimalayo nakyewunya nnyo n'agamba kituufu oli muwagizi wa Viper nange n'agamba nange gyempagira nenkimanya nti naye gyawagira olw'ensonga Hilary Mukundane waliyo abaabwe ate abasajja abakumbuuza ebyo ebibuuzo na biki byonna weeri ebyo ne tubivaako nambuuza ebyo byonna oli mufumbo ne mugamba ne munnyonnyola ne mugamba siri mu bufumbo obwampeta biki byonna ebw'amateeka naye ngera womanyi ebyokweyiya biki ebyo omukola muli muki ngamba nze nvuga boda nambuuza oba toli muvuzi wa boda omulala obeera ku mulimu ki agamba ntera nnyo okutambula era ne bannabyabufuzi bano ab'okubitundu kubanga bannabyabufuzi b'oku bitundu bonna nga bwe twali mu kalulu kali konna akawedde akaggwa kali kati mpalani ovaawo awo bakubuuzizza ebibuuzo mwoli munno musangawa olwo ngenda nkunnyonnyolamu katono nnyo kubanga ebibuuzo bino olwo olunaku olwokusatu nga amaze okubitta oba okubiddamu nga bwe babimbuuzizza bambuuza ebinkwatako bakyambuuza bingi ne mbannyonnyola mbeera mu byobufuzi ekyo kyo saakyegaana ne bagamba ndi munnabyabufuzi olwadde kyekyankwasa kyekyandeeseza yagamba ndi munnabyabufuzi naye ateesimbawo atalina kifu kuba nze nali ku mulamwa gwa Kyagulanyi Robert Ssentamu era ekyo buli wenayogeranga ku Kyagulanyi Robert Ssentamu ekyo nga kikukubyamu kati ekyanjawulo ekyaddako olunaku olwo nti tebaddamu kuntokyalinga ate lwennaze ng'olwasooka batandika okwesesaasesaawo ne bagamba kati awo ogenda ku kibonerezo genda osaavinge tukole okunoonyereza kwaffe bwe tunamala okukola okunoonyereza kwaffe tujja kuzuula oba oli mu layini ntuufu kibonerezo ki kye bakuwa nga tebakuleese mu kkooti kubanga omuntu bw'okwatibwa wano mu Uganda tulina amateeka ng'era ge tulowooza muno gajja kukola mu mulembe gwaffe wadde mu mulembe guno gwa Museveni guno gwatufugiramu amateeka tegakola bagamba batya nti ogenda ku kibonerezo ogenda kusaavinga ng'ate be bakulina bakuleetako ku poliisi n'ekuweereza mu kkooti era okukuddamu amangu ago ekigambo ekikwatagana n'ekyo bya buyinza simanyi poliisi simanyi biki si yeyankwata ekibonerezo ekyo nkisaavingira mu bo bennyini bakulu memole yange yandaga nti eri nyenze mu barracks ey'abasirikale amagye ga gavumenti ye memole yandaga kubanga buli bambikulanga ku wali eringa era obalaba bo saalabako ku yunifoomu ya poliisi biki okitegeera kati bwe nagira bwe bangamba ekibonerezo biki byonna bagamba banga lyonna byonna ebyasitwago biki byonna okwogera ebyo era ne banzizaamu ne baddamu ne bambika kino ekintu kompyuta ne bagifundikira mbabuulidde omulimu vuga boda ndi muwabyabufuzi olwo byonna babiteeka mu gundi era bambuuzaamu nnyo mu byobufuzi bino otinga kubitambula ne bagamba ntambula ne sipiika wa Nansana Municipal Council Oyamuza Kasozi fakiti mukwano gwange ng'omuntu era gwe nali ntambula naye wamu n'ono omulenzi Ssenyomo Victor naye nga wabeerawo activity ya pulezidenti yonna Amuza Kasozi antegeerezawo nti pulezidenti agenda wano n'akwata kyakutte mu nsawo nti amafuta gaagano genda ku activities z'ekibiina kubanga nange nina obuweereza ng'omuntu olwo nga ye tasobodde era ye oyo omusajja anteekangamu nnyo akasente sipiika wa Municipal Council oyo wamu n'oyo Ssenyomo Victor nze ne ŋŋenda ng'era baakomanga kumpuliza nti ogenza olumu we babeeranga ku zi live ng'era bandaba kubanga nze mbeera straight forward ku kintu kye mba nkola ki kati bakuzaayo awo banzizaayo
wansi mu kkomera bwe banzizaayo mu kkomera olwo olunaku olwokusatu lukoze eki luwedde banzija mu luumu eri ne bangatta ne Gaza Media. Okay, Gaza Media yali atubuzeeko omusanga eri nga naye bamuwummuzzaamu embokozi zaaweddeyo bakuba oli ate in fact basooka kukwata Gaza Media nakimanya nga maze otuukayo mu luumu eyo nagisangamu abantu nga bali basatu kati bwe basatu era nga omanyi olulumu gye bakututtemu weeyanjula ng'obusibe bwe buba kati ne neeyanjula nti nze empalanye Michael Gaza Media mwennyini saasooka kumanya nti ye nange nasanga mu luumu eri mu luumu eri namusanga nga ye mukulu nga bamuwa obwakatikkiro yayaniriza abagenyi naye nga gwe baaniriza bandeese sobola kutambula mponyera biki ne mweyanjulira amannya gange gonna Mpalanyi Michael Infantry Commander 006 kasita nayogerera Infantry Commander n'agamba lindako Infantry Commander nkumanyi yegwe mbadde ng'erinye nkulaba nnyo nnyo berengere president biki oteekawo layini oli musajja ali solid kumbe tuli kumbe naye anyinyonyola ndi munnamawulire w'enjeru municipality nkolera mu tiimu bwenti mbeera simanyi ne balukanga Farida Nabatanzi bwe nalaba ku Ssentongo Shakulu omutima ne gunzikakkanamu ne ngamba nti okuzaalibwa kumu okufa kumu kenfunye ono ffenna tuli basitwago kati ng'oli bali abalala bwe nsanzeemu kubanga basangamu basatu bali ababiri si baffe babisango byabwe kati ffene tukwatagana nnyo kitole ne Gaza Media oyo mulabe nti mufuluma nga tubeera ba comrades agenda okusinkana mune wali wayisewo ennaku 3 ndowooza twabalanga nga ffenna ntwala omukisa guno okwebaza mwenna abaana ababeera ku social media kubanga abaana bano be baavaayo kuba nze nali namufeesingako naye olw'okuba nti mu biseera ebyo we yakomerawo twali tuli mu bantu abanona kaadi bano bakola ki ne mugamba tujja funa omukisa ng'abiwedde ebyo mbere nga tusobola okukyogerako abaana baabalanga ennyo mmwe mwakola omulimu ennyo ogw'amaanyi era agenda tubuulira butya bwe basimattuka okuba nti nno bavaayo nga bamaze emyezi 3 ne weeks 2 okulaba mbuno baali mu tocha kyembe eyo nga gye bali naye baatuka ekiseera ne babavaako ne basigala bakuumirayo bukuumizi naye mmwe okubapushinga nga buli lunaku okubalanga nga buli lunaku kyabaleetera okuba mbuno basobola okuba nti no babasesema kati katubuulire bavaayo batya okuba nti no basajja baatuka ekiseera ne babasesema mwavaayo mutya ne bagamba kati kamugende kati bwe twabeera mukomereeyo ne tubeeramu tuba tuli awo bagasengako abasibe abalala ne tubeeramu olwo nga tebakyantwala mu interrogation rooms interrogation rooms ezo gye babuuliza ebibuuzo babuulizayo ennaku zaali 3 ne tubeera omwo ne tubeeramu netuuka ekiseera ne mbuuza Gaza Media wano mazeewo ebbanga ki n'angamba nange bankwata omwezi gutandika ogwokusatu nemugamba nalabako okugundi eyo nga president oba nga bwe balanga biki naye nga siri nnyo gundi kuba nze nali simutegeeranga omuntu ne tubeera mu mukomera ne tubeera teri kufuluma teri kulaba musana teri kukola kiwabula ekyenjawulo kimu kyesaagala mpayirize emmere baali bagireeta kuba namala nenzira ku mmere tosobola kubeerawo nga tolya kyonna kimanya kawunga na bijanjalo forever nga kalungimu oba nga kabi point eriwo ya mmere kawunga na bijanjalo ng'omanyi ebyekisirikale ne tulya akawunga n'ebijanjalo nali simanyidde ndi eyo nga obimanyi n'oli Shakulu Ssentongo naye nga tamanyidde ne tubeerayo bambi n'atuuka ekiseera ye n'ava ne ku bijanjalo n'adda ku munnyu nga ne tuddako ku munnyu omuyenge mu mazzi ne tukoza bali bakoma kuleeta mmere ne bagibateeramu ne mukoza ne mulya ne tutuuka ekiseera eky'amazima amaanyi twatendewalirwa ne tugamba abasajja baatujja ku nsi omanyi ekigambo kubeera eva ng'obudde bwa kiro eva mataala go kagoolaba tolabako wadde wabweru towulira yadde ekintu kyonna nti kikino kikoona bw'obanga awuddeyo ennyonyi eyitawo oyo owulya ku gundi bannange owulya bulizi basirikale kugula bigi kukola kutya olumu ekiseera twabeera mu kkomera abasirikale abo abanene ne bajjanga ne batandika otulambulanga era nze tebaddamu kuntokyalinga era tebaddamu kunkuba bankuba lumu nebikola ki nebiggwa Gaza Media saagala mwogerera nnyo kuba naye bamutokyalinga lulwe bamukuba bibye ng'era abamuwe mwabira we twabinyonnyola
netubeeramu bane twatuka ekiseera netutende wali netugamba basajja batwerabira basalawo batuttire wano mu mbeera eyo wali ekintu kye twaddako newe wali badde gwe wali kyolina okuzzaako twadda ku ssaala era bw'obeereyo otandika kusaba Ssentongo Shakulu musiraamu nze ndi musajja mukristaayo ng'olina kudda ku maviivi kusaba Mukama Katonda ne tudda ku kusaba oli Ssentongo n'atandika okugira nga swala zonna abasiraamu mukitegeera ekyammwe ne tusaba ekirala kye twaddangako kye bayita physical exercises kubanga twatuuka ekiseera amagulu gano toyina wootambulira namanyira biri ebyokutambula eri ate nze kyankuba nnyo nentuuka ekiseera amagulu gano gonna ne gannuma amagulu ne gasanyalala ne tubeeraawo ne tubeerayo ne bajja nga batulambulako bajja batutunulako we badde ne batandika okutusaagirako infantry commander ne basekangaawo ne baddayo oli Ssentongo Shakulu ne bayitanga kozi goli Gaza Media kati in fact tetwamanyanga na byabweru ekyo kambabulire mazima tosobola kumanya kiri bweru wangamba nti babaleeteranga engeri gye media gye batambuzangamu babaleeteranga ne babagamba ndoza mulabe bapostinga kati bo bakikula bo wali gwe tokukirizibwa kukimanya naye nga bo signs buli ekibaawo kyonna baba bakikola ki bakiraba era twatandika ofuna oluvuuvuumo nti bakutte edi nuwa mutwe mujjukire nuwa mutwe era naye ye muntu y'omu mbeera naye mu division ye Gombe ekyenjawulo nti ye aliko distance naye nga ye bebana abatambulira ku gaali ya president batambala uniform omanyi biri mu phases top security then naffe ffe tubeera mu kifaananyi kya kibiina nabo naye nga tutambulira wamu emirimu ffe bamu naye ekyenjawulo nti baliko phases eyaabwe tebakkirizibwa kwambala uniform bo nuwa mutwe ne tutandika okugawula nti bamukutte kati tuba tulya oluvumu bano abasibe abalala baleetayo abalala ogenda owulirayo era oluvumu olutono balikutte edi mutwe kati engeri gyekiri toyina mawulire g'ofuna wabula obiwulirako otandika kuwuliramuko mu bbo nga banyumyako amannya agakuuma wali eri ekifo kiri ebongo ago ga abiyo beba security kati olwo bano abagira ebikwatagana bino abakukima nezo interrogation rooms mannya ga wingizeeyo mwankole eyo side eyo bebakwatagana neeyo tubeeramu obusibe ne tubeeramu ne twerabirwa tubituwasa Katonda ne tugamba Katonda gwomanyi Kyagulanyi Robert Ssentamu gwe tukiririzaamu bwe kuba kufa katufiire kwoyo ate enkyazaaki olunaku lutya ne babatwala wabweru ne babasula era bwakyo olunaku olulala from nowhere tekisuubirwa abasajja ne bajja ne bagamba abo abayaye banupu mubajja eyo mubaleete ne bajja batuteekako era ebikookolo password y'ekifo kiri eva kintu kino nampingu ne batuza mu mmotoka ne batutwala waggulu mu interrogation rooms ezo batutwala mu za mulala buli omu ne bamuteeka we batutuusa wali tufukamira kikookolo kino ne bakigirako bakulu ne bagamba mwabitegedde infantry commander eddaala ero baliyitanga nnyo infantry commander nempitaba nagamba olabye kati ne batandikawo abamu okubanga abasaaga nti ayo oyo ddala oyo kituufu wasitwago oyo ayinza obifaamu oyo wasitwago kati ng'olijjukira era ebyo byonna kiri ekifo era mataala ne batuzaayo mugundi ne batuteekako bino ebintu bwe batuteekako bino ebintu ngenda okulaba omusajja ankutte ku mukono bwe tugira bw'atambula tolaba kuweta ku bigere jjukira twatuuka ekiseera ebigere bino twawona gemaze atuuka ekiseera nenterera nenzirako kundi kati batutwala mu ruumu ez'enjawulo kumbe ruumu gye bakutwalamu wali akubuuza ngatto jjukira bakugjamu omusipi n'engatto kati bakinjijjako nga ndi mu ngatto musajja naŋŋamba afande naŋŋamba noonyamu engatto ze omutima ne gutandika okunziramuuko ne ŋŋamba Mukama Katonda kyayogera kituufu oba engatto zange nenziraba in fact nze ne bw'atalimpadde engatto
nenga akutadde naye ng'epoyinti eriweemu ankasusa kye yayogedde akitegeeza yali agambye atya kwata kitu yangamba mugenda waka buli omu addayo mu kitundu kye tugenza okuzuula toyina buzibu naffe toyina buzibu bwonna ku muntu wabula tuzudde oli wa struggle naye manya wooyina okukoma bakiŋŋamba ekyokwagala ennyo pulezidenti wo Kyagulanyi Robert Ssentamu siganye pulezidenti wo naye mukendeezaamu okwagala kugwa ekisusa jjukira ebyo byonna nze bagendanga okubigula okwagala kwekisusa nga bapulenga zividiyo tuguddewo z'offices mu Mbalala mala yino eri Kabale Bushenyi zonna baziraba nze ekyamazima seegaanako musango gwantwaza bateekako vidiyo zino waliwo etwatukako mu ttawo wali erinze nensiba ebusega nensiba eziva eri nensiba eziva eno nze ekikwatagana ne pulezidenti wali ekituufu kiri nti nali mubi wabula ekyenjawulo ekiriwo sinze muntu akwatagana n'ebyo ebyampisambi simanyi sindika abantu simanyi vumeeno violence no nze pointi yange Kyagulanyi ali seefu infact nze bwe kyabeeranga era bwe ndi mu struggle paka nakati kale omusajja n'agamba ogenda kuddayo mu struggle afande yambuuza ebyo bajenero ne mbagamba ekituufu kiri nti ekyankwasa struggle struggle tukyagenda mu maaso nayo mmwe mwayina ensonga lwaki mwankwata naye ndi wa NUP nammwe bwennyini mukimanyi kubanga kyemwakola ki ndi wa Kyagulanyi Robert Ssentamu omusajja n'anyiiga n'aleetawo n'agamba omusajja oli nti okusinziira bwe tulaba awo nompalanya addeyo akyabulamu agenda kukola kyetwagala oyo mumuzzeeyo nenfukamira wansi neneegayirira omusajja ze sibalimba mbagamba fact nafukamirira afaana ne mugamba nkwegayiridde nsaasira onsonyiwe kuba mu bulamu bwange sizangako ku musango gwonna live about bino omanyi bannaye njagala mwawula ekigambo muntu bamukutte ali bamututte ku polisi bamututte simanyi mu kooti prison mwawule n'omuntu gwe babuzizza ekyo simanyi oba abantu babikola ki kati nze ekyannuma bwe baali bankwata okuzaayoko katono nnyo nze we baali bankwata luutu eri tebankwatira mu bantu ekituufu kiri nti Comrade Olivia Katene njagala nkikugambe nze tebankwatira wembeera kubanga senga bankwatira ku mabanda ensi yali ejjategeererawo olwedde nze wingiza oku mabanda pulogulamu za pulezidenti waabajja ayitawo biki byonna bitandikira ku nzi ate mba nkimanyi naye engeri gyekiri bankwatira mu nsiko era akyannumanga ennyo mu sitwaga eno nti abasajja bankwatira mu nsiko awatali bantu era nze nali obulamu nembuwayo bwentyo kale mukulu Mayiko kati bakufulumya bakusuulawa kitemeteme mu awo mu bufunzi tagali najjira awo banzizaako ekikookolo neŋŋamba ate omusajja agambye tudda waka era bya kikookolo ekisinga okuluma wali ali ebintu bibiri ekikookolo n'empingo ebyo bya buwaze katala omusajja najja amasimu gaffe Shakulu Ssentongo ne bamuddiza eyiye ne bagalondako eyiyo nange yange nenjigira nga ne bazituwa bwe bazituwa ekikookolo ne twatuza mu mmotoka ne batuvuga bwe batuvuga ne tutuuka buli omu tebaatusuula wamu buli omu baamusuula lulwe kati akagambo baasuulawa kambuzaabuza katya ebbanga lyonna emyezi gyonna nali 3.4 nali mu mataala gali bagenda okuddamu okunzijjako ekintu kino era omusajja okunteeka wabweru yagira bagizanga ono inkundi wa Nuupu twamwerabidde neŋŋamba kubanga bambuuza oddawa ne mbagamba nze ndi Weema Tugga kumba abasajja be bampa pointi yaabwe bate baawulira oba tebaakola kyo baba neerabira ne banvuga bagenda okunzijukiza nga bayise mu bitundu by'Embalala ate nange saamanya kubanga banzijjako egundi eno nali siraba bannange nasanga life challenge mu bulamu ey'okuddamu okulaba ngenda okutabwe nti amaaso nga ensi gyenvaamu
nejenzizeemu ng'ekituufu siraba. Waliwo banteekaawo yo drone neetambika neogwayo negenda bo ne bagenda bwe bagenda omukyala najja omukyala bwajja nangamba woli omanyiyo nengamba simanyiwo nagezaako okuconnectinga nzizaako essimu yange mukuzaako essimu yalina percentage ya muliro percentage emu bweddako omuntu gwe nasooka okubira essimu nakubira oyo speaker Nansana Municipal Council Amuza Kasozi bwe yagiraba bwati n'agamba mpalanyi yeggwe ne mugamba nti yenze nangamba okakasa yeggwe ne mugamba yenze sigamba mbu kiyenze bakusuddewa ne mugamba gye bansudde simanyiyo siraba bulungi wabula essimu egenda kukola ki kuzikira essimu mu kugenda okuzikira n'agamba kale n'agenda ku mobile money n'ateekako ssente emitwalo 15 olwali okugijjira ali ku mobile money yali awo olwagijjako essimu n'ezikira omukyala yajjaawo mukadde bwa nandagira nti ezo zigenda Kampala natuula mu mmotoka zino box body ez'ebyobumu ng'eyitisa obummonde butungulu karoti nze saamanya nti oba biveeri kati jjukira tolaba laigundi yonna biki byonna tojja kuddamu onnyonnyole omusajja yambuuza ki ekikutuuse nagamba baali bansiba naye bansudde nagamba waliwo abantu be bazze balanganga ebiseera ebyo abaabula mugamba ndi omu ku bo musajja bambi naavuga kati nziramu okudda engulu bairewo mu kuvuga nebaka biki byonna amaaso gano gategazibyesiraba nadda engulu nga omusajja avaamu wali Kaleerwe kugundi alitawa lino lyabwayise Kaleerwe kumbe omusajja yali musuubuzi olwa bino byatisse olwo nno ozirina obudde ki budde bwa kawungeezi agamba owa boda mbuuzo ddala ne mugamba ngenda matugga kuki nanvuga nenjiwa omutwalo ow'emmotoka eri eyo ogundi yanzinya namuwa emitwalo 2 gye namuwa ali ntuuka ematugga mu kutuuka ematugga bweki okuta amaaso abantu abamu banneekanga abamu balinganga abalaba omuzimu kati nga nange jjukira gyova ntidde abantu benzizeemu nembeeraawo nentula luvannyuma nnyo kansala we ku kitundu kyaffe oyo Senyomo Victor in fact oyo mulenzi kansala oyo yakiikira ekitundu ky'amabanda ku Nansana Municipal ate ye chairperson wa NUP owa Wakiso district ow'abavubuka ate yo yatwala kokasi ya NUP ku Nansana Municipality najja mu bwangu nnyo essimu baagimukubirawo enze yange yali yazikidde okugiteeka mu charging system nga yatalaga najja wamu noono Emma Waswa naye najja bwajja waliwo n'omulala Kasule Ismail nga gaweekatalemu oyo ye chairperson wa Wax atwala ebya Nansana Municipal bantwala abanteeka ku piki wamu n'omulenzi omulala bamuyita Bikesali wewaffe era Matugga bantuuse ewaka Bikesali omumanyi oyo tubeera ku kitundu kyekimu okugenda okutuuka we nalimbeera nagwawo Bakomrades mwenna ndowooza muwulidde story ya mugambu ya mwannyinaffe eyali yatubulako okumala emyezi gyali 3 ne weeks 2 ng'abuziddwawo abasajja ba SFC ne bamutwala paka nze gye nsuubira nti gye yali kubanga ne gundi eyavaayo ng'etulaga nti ebyo gye yali ku Ssemwayi ng'alina Damuliro oyo musajja nno muzibu nnyo naye yeetibye mu kubeera ku baana nga bakyusakyusa timing naye nga mu kutulugunya akwata kisooka Comrade munnaffe ono yagenda okuvaayo nga lwayaba ng'ewaali ewuwe nga tewakyaliwo ng'ewaali ewuwe byonna byayonooneka omukyala yagenda bambi nga talina asobola mulabirira kubeera nti naasobola okukola ki ensonga ezo ntera nnyo zikolako naye olw'okuba nti mu biseera bye baamukwatira nange we nabeerera omulwadde namala omwezi mulamba nga emyezi 2 nga nange ndi ku ndiri olwali okuwonamu twali tulina okuba nti nno tujja tukwata ebigenda mu maaso ku kitebe nemba nti saasobola kubakubirira mulanga kubeera nti Comrade munnaffe ono tusobola omukwatirako kewaka njagala okwebaza ennyo bakomrades mwenna bali eyo abaana abawala n'abalenzi ng'oli eyo ebweru w'eggwanga naye nga gwe buli mwana gwe basiba obeerawo okuyimirirawo okulaba mbu n'omutuusaako kye yeetaaga muntumye wantu wangi nnyo n'oŋŋamba nti Olivia kino genda ewa Eddie Olivia kino kitwale ewa Kireewo Olivia kino kikole ki naye ewoono olw'okuba nange nali mulwadde saasobola bambi kusobola kugendayo naye yagenda okuvaayo ng'ewaali ewuwe
lwayaba omukazi yagenda nga n'abaana tebaliwo nga takyayina wuwe naye twebaza mukama nti mbadde mutadde ku pending nga mugamba ogiro nnindako tusooke tumalirize bino ebikola ki ebiriwo ate ne bigenda okuba nti nno ng'ebiwummulamu ate nange ne nfuna obuzibu bwe mbaddeko nti omusajja wange yali yafuna accident nga ndi mu kumujjanjaba naye olwaleero bwe tufunyemu olungubanguba era bwe nze wano ku kitebe mbadde ninawo pulogulaamu gye nnina okwasaganya naye era olundabye nangamba Olivia tukole nga bwe waŋŋamba tukole nange ne mugamba nkwetaaga okutuwaako interview abantu bano tusobole okubategeeza ki ekyakutuukako nawa woli atunyonyodde bulungi nnyo ebibeera mu Torture Chamber n'okutuuka be baamuta n'okutuuka obudde buno bwe tumufunye nti tali mu mbeera nnungi yeetaaga okuba buno bambi tumukwasaganyizaako obutamulekerera kubanga n'omulimu booda tekyaliwo booda yavaawo kuba asikakasa nti booda bwe baagisuula baasobola okuba nti bagifuna talina mulimu talina waabeera buli kimu kyakuba nti nno bambi kumusakira kulaba mbuno tuddamu okumuyungayunga asobole okubaawo so wano wempitira ku baganda bange mwena ne banyinaze abali eyo bwe tusobodde okuba nti no twekwasaganyiza nze mwankwasaganyizaako ndi musiimu nnyo ku sayidi yange ndi musiimu nnyo ku sayidi y'abantu abalala nga kati okugeza nga Nuuwa mutu abadde mukomera bambi nga mufaayo nnyo okulaba nti nno Nuuwa atuusibwako obuyetaagisa obuyambi kubanga mwantuma ne mugamba ngende mbuuze Nuuwa kikyasinga okwetaaga natwala obuvunaanyizibwa ne ngenda Eruzira Nuuwa n'ambuulira kikyasinga okwetaaga era ne njija mu maaso gammwe ne mbibatuusaako ne mubikola nga bwe yabyagala era Nuuwa musiimu nnyo okulaba mbuno mwamubeererawo okutuusa bwe yasobodde okuba nti naateebwa so ndi wano bambi okubakubira omulanga ku mwannyinaffe Michael Mpalanyi mwana wa Struggle mwana wa Freedom Border atambula ne President be baana abakulembera abo nga bazivuga ndowooza bwe tugamba bazivuga yono omwana omu asooka mu kugikwata n'agivuga naye obudde buno ali mu mbeera bambi etali nnungi eyeetaaga okumukwatirako tusobole okumuggyawo waali tumuzeewo waali asobole okuddamu kuba nti nno akola ki ayimuka bulungi so bwe mubanga kabawe ennamba ye y'essimu mujja sobola okuba nga mumukwasaganya oba bwe munaaba temumukwasaganyiza nga musobola okuyita gyendi ennamba ye kaagisome wano soma ennamba yo mpozi nze ennamba yange eri 0709 69 7 9 tekyuka yes 0709 69 7 9 ze natuuke waka ennyumba yonna baagimenya buli kimu baakitwala piki yange yabula saddamu gye baagezaako okundagirira nti neerigende gundi buli we nagendangayo byonna tewali kiriyo bakwegaana saddamu kulaba piki n'essaawa ya leero sinnaba kuddamu nti nfunye omulimu wabula kino njagala nkibategeeze sisobola kugaana kwebaza era siyinza va mu maaso ga kamera eno nga seebazizza omuntu asooka mu bulamu bwange His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu pulezidenti w'eggwanga gwenzikiririzaamu mu kibiina kyaffe ekye-NUP era okuva struggle bwe yatandika sewo mukama wange His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu neeyanzizza nnyo ndi musiimu nnyo lwaki neeyanza wakola omulimu munene nnyo okuva lwe nakwatibwa nze saakimanya in fact bannaye kambabuulire saakimanye nako nti ebyo byabeerawo mwabakola dimandi n'akatandika okubikula ebintu ebimu bisanga yeeyo ebintu ebimu okutandika okusanga dimandi abantu bambika abantu bakola ebintu bingi nnyo n'akatandika okuba nga abiraba ebimu neebaza ekitebe kyaffe ekye-NUP obujjanjabi bannaye banzijanjaba batujjanjabye kubanga amaaso gano navaayo ekifu kiri siraba bulungi jangu ogatteko nasala kilo 6 amaanyi mu mubiri sirina embeera bwetyo bweri naye nebaza Katonda nti treatment zangendedde si bubi okay tweyanza nnyo ngenda gipininga ndowooza ennamba eyo gundi waffe gyatuteereddewo mugirabaawe sembeyo 91 gyataddewo bambi tusobole okulaba mbuno Mpalanyi tumukwatizaako tetuli bulungi kubanga bwe tulaga si walungi naye twetaaga okulaba muno abaana bano naddala abaana ba Freedom Border abatambulira ku booda ate nga gwegwa omulimu gwe bw'aba talina mukulembeze gwegwa omulimu gwe gwabaako gwakola gwayiyizaako akamere
okulaba mbu naalya abaana balya abaana basoma family asasula ennyumba abantu abasinga ffena abali mu struggle tukyapangisa batono nnyo abazimbye naye abasinga ffenna tukyapangisa tukyali bapangisa kitegeeza ssente z'obupangisa gwe mulimo gwali gupangisibwako gwe mulimu gwe yali afunamu okupangisa ennyumba gwe mulimu gwali ogw'abaana okusoma gwe mulimu gwali ogw'okulyako gwe mulimu gwe yatambulizangako omukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu okulaba nti noba tugenze Busoga yewuuyo tugenze wa yewuuyo so bambi mbadde mbasaba nnyo bamikwano tukwatireko ku mwannyinaffe Mpalanyi Michael asobola okulaba muno addamu okutambuza obulamu bwe nga bwali yeebazizza weebaza abantu bonna abaana ba media bakola omulimu gw'amaanyi nnyo okulaba nti novaayo nabo beebaze kirungi siyinza kuvaera ku mpewo kuno nga seebazizza ku secretary general w'ekibiina kya NUP omwami Lewis Rubongoya abaddewo nnyo mu kaseera okuva lwe twava munda lope Honorable Joel Ssennyonyi babaddewo abakulembeze b'ekibiina kya NUP abakomuledi bannaffe banaba benkola nabo emirimu Freedom Board kino nkibategeeza bannayuganda tujja temukeera ku makya ne mulowooza mu nze sitwago nagivuddemu simanyi nagenzeewa ndi wa sitwago nnyo tujja ne His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu district to district eyo yonna tujja nze ngenda sigala nga ntambulira mu layini emu okuzaalibwa kumu okufa kumu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu wava mu byobufuzi lwe lugendo lwange abantu bange gye mpangaalira oba gye nziikibwa nze nziikibwa Kiyindi mu Kyaggwe Buyukwe abantu be Najja Kateete eyo gye nziikibwa bwe mbanga nfudde nga mugamba abamu bagamba ate oli mu bya sitwago musimanyi ojja kufa nyina ekibuuzo kye njagala obuuza mwenna abali ku mikutu gino abatulaba ewammwe muyina amalaalo n'ebijja bonna baafa byabufuzi tebaafa byabufuzi yes kati nze obudde buno kye njagala nkimanyi Kyagulanyi mwagala ng'omuntu era wendi nnyo mu kalulu seesimbyewo siina kifo kye neetaaga bano bannabyabufuzi abasigadde ebifo byabwe bisigadde tebinkwatako nnyo ekikulu kiri kimu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu tutuuseewa mu revolution gye twagoba obwedda ndi musimu nnyo eri abaana ba media mwenna aba media mwenna sijja kumenya mannya n'abantu ab'enjawulo kubanga abamu oba otambula onooli n'omwekanga bwekanzi ebitagenze bulungi nti nange ndi muntu sisobola bagamba nti ndi wampisa nnyo Eva naye oyinza okugira bwotyo ng'olina gw'onyiza nsaba kisonyiwo naye His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu pulezidenti wange mukkiririzaamu kwesiva saawa yonna bannayuganda tujja district to district tweyanziza nnyo tweyanze njagala okwebaza nnyo abakyala n'abaami abeekuumiddeko okuva bwe twatandise okutuuka obudde buno mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale kusharinga mwebale commentinga mwebale kutambuza nyongera okubajjukiza nti subscribe my YouTube channel Olivia Katende subscribe tusobola okulamba nno bwe tuba tutambuza emirimu egyo nga musubscribe nze nga mulaba buli kye tuteeka kitegeeza ebintu ebimu tetugenda basabiriza naye bwe munaaba temugize tugenda kujjano tubasabirize kubanga tugenda kuba genda mu campaign tugenda kuba mu bintu bingi nnyo so bwe mbeera nga mugize eri tusobola okuba nti nno tufunayo ko kasente naye era akatalekeka olumu tekuba kusaba kubanga ekituufu kiri nti we tugenda twetaaga obuyambi kati nze ndi wa Freedom Board piki yange yabula ate nga ku gaali kuli olina okubaako by all means pozi nga nfudde leero nina okubeerako so bambi bwe tujjanga gye muli temutukoowa mutubeeremu kubanga mmwe maanyi gaffe kuba bwe muba temutuwadde maanyi naffe tuba tetulina maanyi naye buli mubeerako nze amaanyi gange amazima ga Katonda mugusijja balimba n'okusigala nga mukyandaba abantu bangi nnyo beebuuza Olivia nodda ku ground n'osigala nga kwoli Olivia nodda ku ground neebaza nnyo abaana ba media abaana mwe mumpaniridde nze nina abaana bali okwo ku gundi okwo kuki ku social media okwo kuliko omwami gwe bayita Asiima Owira omumanyi simumanyi mu maaso Band politics omuwulira mfongezako omusajja oyo abaddewo nnyo naddala mu baana abasibibwa papa nkwagala nnyo simanyi na bwe nnyinza kimalayo kubanga obaddewo nnyo ku baana abasibibwa ku baana ababuzibwawo naddala mmula kuba nti saafuna budde kujjayo naye ng'ensonga ezo mbadde nga nziraba ng'era tugenda zitunulamu papa n'abaana mwenna team comment section team Lumbuye Diehards
mwenna abaana abali ku media muli b'amaanyi nnyo naye mukola omulimu mwe gwe mutamanyi. Nze amaanyi genfuna lwammwe musigala mumpanika musigala mumpanirira kubanga Uganda yo nzibu ebyaddala Uganda nzibu naye waliwo lwe munsika ne mungamba Olivia togwasituka nenzamu nensituka mwebale nnyo mwebalire ddala. Nsaba Omukama abawo omukisa, nsaba Omukama abanjagalire, nsaba Omukama byonna bye mwagala bibawe ate we tulaga wano namwe mutusabireko kubanga wagenda kubeera wazibu naye tujja kuyitawo. So njagala omukisa guno okusabirako omukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu nti taata tukwagala nnyo, tusaba Omukama akutukuumire atuwe obuwangazi obusinga wonna owangule mu kalulu kano ke tugenda maka 2026. Omukama otukulembere buli we tulaga. Tugenda kuyita mu misanvu n'emiswete n'ebiko ensozi ebibira byonna tugenda kubiyitamu mu kaseera kana kagenda okubeera akazibu. Naye Mukama tukusaba otukulembere mu kalulu kana kagenda okuba aka 2026. Kagenda kubeera akazibu kubanga ne gwe tujja ne kwe tukenda okukajjako musajja akaagala tayagala kukata. Robert Kyagulanyi Ssentamu Mukama mukulembere muwa amagezi muwa okumanya n'okutegeera mulungamye buli wamu wonna wanaayita. Amagezi g'omuwadde mangi nnyo ate era mwongere omuwe. Tomuganya kuseerera, tomuganya kugwa. Ate naffe abagoberezi babagenda omugoberera kuba tulina okumubeezaawo, tulina okumugoberera yatukulembere ffe tugoberere. Mukama toganya balabe baffe tukulembera. Mukama totuwaayo mu balabe baffe. Mukama tuyiseewo, Mukama tuvunuse owenga tulaba nti no tumalako akalulu kana ka 2026 ng'omukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu omutadde mu ntebe. Mukama tunaasanyuka, tunaawulira, tunakugulumiza, tunakwagala, tunakusinzanga wala tuliwo okukusinza. Mukama bw'olikera ku makya n'otuwa omukulembeze waffe n'omutuuza mu ntebe n'olangirira nti ye mukulembeze wa Uganda omupya atuddemu n'ogimukwasa. Mukama Katonda nge bw'onaatukolera ekyo ojja kuba otukoledde. Ebyo na tubikusaba nga tuyita mu Mukama waffe Yesu Kristo. Amen. Big up. Mweraba.